Budi abantu ne bagamba Honorable Ssenyonyi bamuwenguzi yakawumbi kalamba mu milioni 7. Nkimanyi bulungi nti be bana abantu be bamu abali bavuddeko ne bagamba Secretary General waffe Comrade Lubongoya mutabani wa Museveni. Baba ne bagamba Comrade Katana akola bwa SFC musirikale. Baba ne bagamba nti emotoka yange bulletproof Museveni yajengulira. Era ne bagamba nti yampera mu bilioni ne bilioni za sente. Baze boogera ebintu bingi. Mbasomooza olunaku lwa leero okujjayo evidence oba obukakafu obulaga nti Honorable Ssenyonyi yenyigira mu buli bwenguzi bonna then tutekinge action iffe na mbasomooza n'obasomooza kuba balina obuyinza bamuwale wale bamukube mu mbuga z'amateeka buli we tutekinze action buli wenvuddeyo nembaako kyenkola mu buyinza bwange nga kwotadde n'okugoba abo be tukola nabo mbadde nkolera ku bukakafu. Banaffe abali mu kibiina kyaffe benyigira mu buli bwenguzi wa milioni nyingi mu commission ku evidence. Era njagala evidence oyo yenna aina evidence oyo. Ngai bajje bina bayisa ku internet mu bise ku internet naffe mutwe evidence eyo tubeeko kye tukola. Naye era amazima gali nti bw'oba ovuganya Museveni olina okuba soba. Tosobola kunywa njaga, tosobola kunywa mwenge. Mutindo TV, the best online TV.